أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. mbadde mbasaba mukuŋŋaane insha Allah tugende maaso ne wetwakoma insha al-Mawla. Twali ku nsonga y'okusaalira mu kidduka ne tugamba nti okusaalira mu kidduka tukisaaliramu nga okukivaamu kukalubye, ne tugamba nti era tukisaaliramu munda nga kigazi kitumala bulungi. Bw'oba olemeddwa osaalira mu ntebe yo mw'oba otudde, era nitugamba nti bw'oba olina omukisa ogugatta esswala ebbiri, dhuhuri ne asiri, maghribi ne isha, kyekisingako okuba ekirungi beera nti ozigatta, okujjako ng'omaze okulaba nti essola kumpi nnya zonna zigenda kusinkana mu motoka. Kati ebbiri ezigattibwa zitaase zo zisaale mu motoka, then ziri ebbiri kyentegeeza essala ennya, dhuhuri okusanza omwo, asiri omwo, magharibi omwo, isha omwo. Kati ebbiri zojja okusaalira mu kidduka. Ate era bw'oba ng'olabye nti ana ekidduka kiyinza okutuuka saawa eyo nga 8 ogw'ekiro, kale zonna zisaalire mu kidduka. Naye nga omuntu okusaalira mu kidduka amala kulemererwa, kubanga abantu balowooza nti buli lw'obeera mu kidduka oteekwa kusaalira omwo. Tumala kulaba nti waffe onaatuuka obudde bukuyiseeko nti ye omukisa gw'ogwatta teguliiwo. Mmotoka zaffe muzimanyi, takisi babatuuza kanyigo, okiraba nga newe bwekyusiza tokola otya, ono matayo ono abudala. Kati ng'oluusi bw'oba ogasse ng'otuusi kiyinza okukubeerera ekirungi, naye bw'oba omaze obigattagattamu ng'olaba essola zijja kuba mpitirivu. Khalas, barakallahu fikum, beera nti ogatta. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bamubuuza nti, sahabi yamubuuza nti ya Rasulallah, nsaalire mu lyato? Nabbi namugamba nti ye salli fiha qaiman, bw'oba mu lyato saala ng'oyimiridde, illa an takhaafa algharaqa, okujjako bw'onaaba otidde nti oyinza okugwa mu mazzi, olokola otya? Tuula. Kati okwolekera ekibula kujja kukusonyiibwa, okwolekera ekibula ojja kuba osonyiibwa, kuba tolina ngeri gyogenda kukikola ki, gyogenda kirwanyisaamu. Omuntu yenna bw'abanga ali mu lugendo ateekeddwa okusaala nga ayolekedde ekibula. Bw'amala gasaala nga ye ebyekibula tabifuddeeko, n'aweza kasita nsadde, essola ye tetuuka era afuna n'omusango. Wabula bw'abanga alemereddwa, kubanga amateeka katugamba nti okumanya ekibula we kiri tukimanya n'ebintu bino wammanga. 1, nga waliwo atubuulidde. 2, nga masigi tulabyeko akantu kano, akayumba kano. 3,
nga tulina kampasi kati ebyo byonna byonna bituyamba okumanya ekibula wekiri gwe tomala gasaala tomala gakola ki kakati bwobeera mu kidduka oyinza okulemererwa okumanya ekibula wekiri kabe kasingoza okubanga kyotunuddemu booti moroka nesimbula kati buli lwesimbula teteringa bwolaba nnyonyi oba gaali ya mukka kyangu okukyuka neva mu position ye qibla kalas genda mumaaso ngaokola otya ngaosaala ebya qibla nabyogerako nnyo 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 akati ekyo twakituukako ddi twakituukako nga tuli ku qibla nti abaffe ongamba okusalira mu kidduka omuntu ekibula gwe kiremye okutegeera esawa yonna moroka eva mu kibula nekomawo eva mu kibula nekomawo musajja batwakola atya oyo yasaale atuule mu mutego gw'emmotoka safari ekole etya ekoleere tutegeragana kakati abantu ba mirundi ebiri omuntu ayinza okuba nga mu kidduka mwali nga kijja muwa emirembe kirina we kigenda okuyimirira waliwo okubanga tekigenda kuyimirira kati ebyo byonna byonna omuntu agenda okutambula safari osaana okubimanya ti abaffe esalabu enaaba etuuse ngenda kukola ntya akiraba tomala gaingira mu moroka tolina nawuzu ebyeswala olinga gwe bitafaako anabwe nasaala bwe sisaale kasita bulijjo nsaala embeera efanaganako bwetyo omukkiriza esaano ekuvaamu ye ate omukkiriza oyinza ty okubeerako ebyo byogerwa abantu ngaekyeswala kino akitwala nga nva nki ndiiro olwezitaba ku mmere ekola etya egenda ekyokubiri nti ebiseera ebisinga obungi tetuyinza kugamba nti saalira mu kidduka okujjako ngaoli mu lugendo okujjako ngaoli muliki omuntu yenna atali mu lugendo sisuubira nti ayina wayinza ogambira nti asalire mu kidduka okiraba nolekyo buli twogera ku kigambo lugendo kidduka tetera nnyo okubyawula yenna gwonagamba nti salira mu nnyonyi ajja kuba ali mu lugendo buli yenna gwonagamba nti salira mu takisi ajja kuba ali mu lugendo buli yenna gwogamba okusalira mu gaali y'omukka omanya nti ekigenda omusazisa mu kidduka ekyo luki lugendo akati olugendo bwe lumala okuba bwe lutyo ne lubaako ebintu bino wammanga bwe twali ebusega kigambo kino nakigaziya nnyo naye ate obutafaanaganako nawano nti wano buli kawonvu nkola ntya abatambuze omuntu ng'ali mu safaari tulina ba mirundi 3 oba 4 asooka waliwo omutambuze nga ajja kuyimirirako mu kkubo kyentegeeza nti safaari ye tayinza kutuuka gyalaga okujjako ng'akoze atya ayimiriddemu nova wano ogenda mu Mombasa noyimirako wali ku booda nobeeraawo nonywa ku kyayi nokyusa engoye nebaayo omutambuze nga yajja kulinnya motoka mulundi gumu baasi emu gyagenda okulinnya non-stop paka Rwanda nebaayo omuntu ali mu safaari nga gyalaze waliwo ekigenda omusibirayo kitonotono nebaayo atuuse nebaayo ayina amaka 2 bwava olwo n'agenda Embarara ayinayo omukyala nene e Kampala ayinayo omukyala kati asala atya ku swala nina omuntu
gwessa kugamba nga embeera ze enzibu yaliwa yoyo ngaate yeddereeva. Bino byonna byenjogedde okusalira mu motoka ani dereeva ate ye tetunamulanga ggwe. Dereeva wanaaba avuga ajja kukola bingi, gwe mulimu gwe gumu gwokka kutuula nakwebaka kyekyoka mpozi. Naye dereeva obuzibu bwalina buli bumu bwomugamba nti saala nga bwokola otya ngajja kufuna obuzibu. Onfuna then newabaawo omutambuze nga aludde mu kifo ebbanga lyabadde tasuubira naye ngaate tannatuuka gyalaga. Okiraba musajja ava wano agenda Mombasa, akati atuuse ku nsalo awo basibyewo, tebakyadda mabega, takyadda gundi tikiti gyeyasaze eryemu, takyasobola kudda Uganda, ate tasobola kwakisesinga gyakola atya gyalaga. Amateeka gamulagira nti oyo ye newamalawo emyaka asere ku swala talina buzibu. Omutambuze yenna ayina gyalaga, naam, naaba nga ayina wasibiddwa tannatuuka gyalaga, amateeka gamugamba nti ne bwamalawo emyaka asala kuki? Omutambuze owokubiri yoyo ng'atuuse gyalaga naye si waabwe, si waki? Baganda baffe bonna bagenda ejjuba si waabwe, okiraba? Naye ate oyinza okumusanga ng'asinga kumanya byejjuba okusinga ebyawa. Kakati omuntu okubeera nti gw'oliweeyo tekyetekisa biwandiiko nti nebiwandiiko sina, ndi wano ndi ku kibaluwa bampa emyaka 4 passport sinagifuna, ebyo nga gwe byonyumya. Naye nga ejjuba gy'oli kabe kasinga osinga okumanyo ne bannannyiniyo, gambye nga omanyiyo n'okusinga ki? Osanga omuyindi muno nga talina kitundu kya Uganda kyatagendangamu, okiraba? Nebaayo oli nga musajja muvuzi wa mmeeri oba kale wa nnyonyi, okiraba? Agenda e Dubai namala ennaku 3 n'avaayo n'agenda e Hong Kong n'avaayo amakulu owekanga nga akadde kabeerera kawaka kaki? Oyo nabamanyi bamuwako ebigambo bibiri. Waliwo omusajja ng'ebibye byonna atambula nabyo, omukyala amulina, gwa buli kimu akirina atambula nakyo, kugambe emmeeri yafuuka ki? Makaage. Oyo omu. Nebaayo omulala nga ye obuzibu bw'ate ayina ewaabwe, naye mu mwaka omulamba yandibanga asulayo ennaku 2 oba 3. Ngezaako okuwa ekika kyabaki? Kyabatambuze. Nebayo omutambuze omulala nga olugendo lwatuuse oba distance gyaba yakatambulako nga tali sure nti luno lugendo oba luweze oba si lugendo, okiraba? Oyo kansooke mujje mu ddiiro. Omuntu yenna atambudde olugendo nga njagala gandi atambudde distance ndoza bakigandawaza. Oyo yenna atambudde distance nga tannakakasa nti tamanyi oba lugendo oba si luki,
amateeka gamugamba nti teruba lugendo olwo paka lwanakakasiza ddala nti kyali mu luki. kale lotagenda wa nedda kayabwe tomanyi wa lugendo basi lugendo kayabwe lugendo ekyengera buli omanyi nti si lugendo naawe live alone okubanga gwe amanyi biri ebintu bibiri eri omuntu alamula ekintu nga kyokukimanya takola atya nebaayo omuntu ekintu. For example oyinza okuyiwa amazzi mukacupa naye nga obuzibu kati oba liiteweera oba teweera oba ategerekeka nebaayo okuba nti bwene kyebayita liita tokola otya. Gwatamanyi kyebayita liita tetuyinza kugeraageranyawo so nga n'amanyi ayinza okuba nisha teringa eweze eringa oba nokukwata mu nyama noga nti oba kira ewere eno oba ntegerekeka. nebaayo okubanga tomanyi kyebayita na kiro bwekizitowa oba ntegerekeka. bakubuuza nti kiro y'ebyoya neyamayinja nti ayamayinja yesinga oba ntegerekeka. katutegeeza nti omuntu gwe tuwogerako yoyo nga alabanga olugendo ate alabanga olutanaba kuwera luki ebbanga lyomalanga kyewakatambulako tonnakikoonamu nti kino lufuuse luki. amateeka tegakukiriza kutandika kusala kusola. ndikiriya distance gyoba wakatambula bwobanga tonnakakasa nti luno luki amateeka tegakugamba kutandika kusala kusola. amakulu sala kusola kwekyo kyomaze okukakasiza ddala nti eno kiki safaari oba lugendo. omuntu ali mu safaari oba ali mu lugendo agatta n'asalako naye abaffe buli lwasalako agatta jukira nti buli lwagatta akola atya wabula buli lwasalako agatta. kati ddi lwasalako nga takkirizibwa kugatta talina lwasalako nga takkirizibwa kugatta okujjako olwo ntegeeza nga ali yekka nga liki jjukira ayinza okuba nga abadde wakugattako ali nasalira emabega wa imaamu. imaamu atagenda kukola ki sole wakusalako nasalira emabega wa imaamu omuki awo ne bwojja ku tahiyatu esembayo amakulu ku sola ya imaamu nga tolina lakanemu gyosanze amateeka gagamba nti no salira akameka nya era lwotagandika nzireko wali wabbali ebweru ndalabe nga bali ku tahiyatu nze nziye nkole ntya okiraba bwogeza n'okikola ofuna omusango kujjako nga tomanyi. omuntu yenna ali mu safaari obusiraamu gwe bukkiriza okusalako omuntu yenna bwaba mu safaari obusiraamu bumukkiriza okukola ki abaffe bumulagira okusalako oba bumukkiriza okusalako tebumulagira bwoga nti bumulagira kitegeeza bwatasalako afuna omusango. naam yesu aleetuuka wadde omusango agufuna yesu aleetuuka nafuna omusango tinafuna omusango n'olwekyo afuna omusango abange
atasazeeko afuna omusango? Tafuna musango, wabula aba alese ekisinga okuba ekiki ekirungi. Kakati buli lwasala kagatta, embeera mwali yemuwa ekyokukola. For example, bw'abanga gye yalaze mu lugendo lwoba gyali mu lugendo nga emirimu gyakola gimuwa breathing space weyetaggululirako, tegeragana, alina akadde akanaaba, alina akadde akalambula ku kibuga, alina akadde obudde bwe businga bungi yebaka bwebasi era ennaku zamalayo, kubanga ng'emirimu gye tegimufuga nnyo. Tuvuga nti buli swala giteeke mu budde bwaki, zukuli gise mu budde bwayo, asiri kyekyo, magaribi kyekyo, isha kyekyo. Kati swala ezeeraako ennya saala mmeka? 2. Bw'amala okulaba nti ali tayiti, please dda ku kiri obusiraamu kye bwakuwadde dda ekyokukola ki? Ekyokugatta. Dda ku ki? Ku kyokugatta. Era ng'okugatta kuno oli wa ddembe okusaalira mu budde bw'esswala emu, either dhuhuri ne asiri n'osaalira mu dhuhuri, oba dhuhuri ne asiri n'osaalira mu ki. Era kino ekyokugatta, ekyokubanga either osaalira mu budde bwa asiri oba osaalira mu budde bwa dhuhuri, ku byombi tekuli kisinga kinne waakyo. Wabula gwe ensonga ekugambisizza nti kansaalire mu dhuhuri oba kansaalire mu asiri, obulungi bwe bugwa. Okiraba? Oyinza okuba nga mu biseera bya dhuhuri tojja kuba nakadde nga kali luddawa. Oyinza okuba nga kadde ka asiri mu budde bwa asiri tojja kuba na budde, bujja kubeera mu luddawa. Kati ekimu ku biri kyoba okoze, obusiraamu tukama tebusinza nti kino kyekisinga okuba ekiki ekirungi. Kakati ku kigambo kyokusaalira aka ennya notasalako ng'oli mu safaari, Sheikh Uthaymin yagamba nti walladhi yatarajjahu li walaysa tarjihan kabiran, kyandaba nga kyekituufu newankubadde nga sikirumako mannyo, anna al itimaama, okujjuza eraako ennya, makruhun, kitamwa, walaysa biharamin, tekituuka mu ddala lyaki, wa anna man atamma, era situyinza agamba nti abajjuzizza yakunu asiya, abeera muki. Naye naga nti fahrus, fuba nnyo okulabanga ala an tusalli rak'ataini, tosaaliraako 2 fi safarika, mu safariyo, wala tazid ala dhalika, toyongeraku. Kalanda eyo kolayo ki? Sikuwulira nti sembere eno mpulya byoyogera, toyavula bwavuzi. Ngambye ntya nkomye ku nsonga ki? Bw'ogatta essola kyenkomyeko kati jangu wano. Nkomye ku point kimusala. Sheikh Uthaymin yagamba atya? Era situyinza agamba nti gwasaze ku sola
asiyan oli muki naye seeka agambye nti fahrus lulunkana nnyo fahrus fuba nnyo okulaba ng'osaala raka bbiri tokola otya lwaki ayogedde ekigambo ekyo ekimuwogeza nti tebasobola kugamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam obulamu bwe bwonna yasaalanga raka mmeka mu safari ne abubakari nasala mmeka ne umaru nasala mmeka noza ne uthmani mmeka abo bonna nga basalanga bbiri bbiri ddala ngaolimu obukkiriza noga nti the best kusala mmeka yekiri kalanda kati kwekugamba nti fahrus lulunkananga nnyo okuba nti okoma ku mmeka ekitusaseerako ebbiri tebuba obulwa bw'amaanyi okiraba tekiba kuba nti entambula gyotambuliddemu ebadde ensava njimu tolina buzibu otambuliddemu esi ate olwatuusa wali endamawojjolo ne muli ebyokulya katolinga atalina mu safaari okiraba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti okusala ku sola sadaqatun kiki tasaddaqa allahu biha alaikum allah yakola atya yagibasaddakira faqbalu sadaqatahu mukirize saddakayi kalanda nabbi yagamba atya okusala kusola kiki allah yakola atya mukole mutya ate omwana adamu tolinza agamba nti siima ogikirize bwetuba tugamba kalanda allah tabaraka wataala abakwagadde nnyo kiraba akwagadde nnyo kubanga ng'ojjeeko kubanga oli mu safaari tolina bwojja kukirizibwa kusala ku swala ne bonaaba oli muyi okiraba ne bwoba oli muki tokkirizibwa kukola ki kati allah waba akuwadde omukisa ogwo please gukozese kubanga teri mulala agenda kukola ki agenda gukuwa era oyinza okubula oyinza okukola ki okutambula ku lunaku olwokutaano tekiina bwa haramu bwonna ndowooza abamu wali mukiwuliddeko nti omusiraamu takkirizibwa kutambula lwakumeka era nga bwe bagamba takkirizibwa kugatta watubadde nti ogatta dhuuri nani magaribi nani abaffe ejjuma osobola ogigatta ku asiri abamanyi abamu bakigaana nga baga nti nti essola zetugatta naam barakallahu essola zetukola tutya zetugatta zezenya era ojja kwesanga nga dhuuri ekwatagana nani na asiri
dhuhuri ekwatagana nani? Naye engeri gyekiri nti ejjuma ye ebyayo tebina kakwate na asiri. Basooka ne bagamba nti ejjuma yalakameka, kubanga abamanyamu bagamba nti dhuhuri nejjuma jjuma. Era waliwo embiranje y'amaanyi nnyo nga bagamba nti Friday ani nanyini lunaku, zuukuli ye nanyini lunaku evawuzi nesenza ejjuma, oba ejjuma ye nanyini lunaku evawuzi nesenzaani? Kitegeeza nti ani nanyini tayimu eyo. Okiraba? Awo sijja kgenda nnyo kubasiwamu abaffe nti olunaku olwokutaano ani nanyini lwo, zuukuli ye nanyini. Kuba nanyini asobola okulekera amaka, oba ejjuma ye nanyini, ekisagala kigendamu. Naye okukola ki, okutambula ku lunaku olw'ejjuma tekirina buzibu bwonna. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, laisa ala musafiri jumu'atun, omutambuze takakatibwako kusaala jjuma. Onfuna? Era tolina wojja kisanga mpozi bali abagamba nti ejjuma tetugigatta ku asiri. Tewali bujulizi bwonna omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agatta ejjuma ku ki, obanga agatta asiri ku jjuma, tekitolina wojja kisanga. Okiraba? Naye ngaekiviirako ekyo kiki, nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakkiriza nti omuntu bw'aba ali mu safaari ejjuma ekola etya, emuveeko. Kati nga tolina wojja kisanga nti ate omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadde alina safaari n'atuuka, oba yatuuka e Busiya oba n'atuuka e Gundi ng'alina gy'alaga, n'akubaawo enkambi, ne bazina ne bakimesora, ne baleeta mimbari, ne basoma kutuba, ne basaala ejjuma, lubama ne bakatakakaani. Kati bali abagamba nti ejjuma tegattibwa ku asiri bagamba tutuweeyo hadithi egi. Omubaka akikola Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajjukira nti gwe omutambuze yamaze dde okuggyako ki, tegeragana. Kati waba akuggyeko ejjuma, kitegeeza nti ne bw'onaagisaala tejja kutuuka. Abakumanyiru bagamba kati nga balinga abategeeza nti saalamu ki, dhuhuri, era awo ojja kusobola ogigatta kwani, tutegeragana. Naye ate jjukira ti Allah tugamba mu Qur'an nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, idha nudiyati salati min yaumi aljumu'a, bwe mbanga mukoowoleddwa okujja okusaala ejjuma, fasaabu, mwanguwanga ne mugenda. Omubaka kenyini n'agamba sadasa nti aljumu'atu ala man sami'a nidaa, ejjuma ekakata ku buli yenna awulidde omuki. Gurupu y'abamanyi yabaga nti omutambuze ejjuma akkirizibwa gigatta ku ki, aso akkirizibwa gigatta ku ki. Ne baga nti ye omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam, omuntu obutakakatibwako jjuma nga okwazina kumusanze ali muki, wabula singa kyakulabirako ova wano ogenda Nairobi, oli mutambuze ova Dar es Salaam, otosula waggulu mu woteeri ne baziina, oteeka okgenda n'osaala. Waayi Allah aga nti abange mmwe abakkiriza, bwe mbanga muyitiddwa okusaala ejjuma mugende mukole mutya. Ekyebuuzibwa gwe oli mukkiriza oba nedda? Kitegeeza etteeka likola litya? Omubaka n'agamba sallallahu alaihi wasallam aljumu'atu, ejjuma ekakata ala man sami'a nidaa, kwoyo awulidde omuki. Hadithi eyo li open, tegambako nti okusaala ejjuma kukakata kwoyo awulidde omwazinyi nga si mutambuze. Ate kitegeeza nti buli yenna aba awulidde omwazinyi, mutambuze asaba si mutambuze, ateeka okujja n'akola atya. Kaakati natti senga ennywa, kyetegeeza ki?
ti alhamdulillah mbadde nsobola okusimbula, bazinye. Programu y'okusimbula gikole ki? Okujjako ng'embeera ddala tekukkiriza kusaalaani juma. How? Nti baasi tegenda kulinda, baasi eryemu ndikirya. Kale olw'obuzibu bwe butyo kola ki? Tambula ndikirya. Naye oyo yenna nga ali ku woteeri, ali wano Nakasero, ejjuma baasi agenda girinya ssaawa 3 ez'ekiro oba kale ssaawa 10. Waye nga tosadde ejjuma nti nze ndi mutambuze. Lwaki? Omubaka agambye sallallahu alaihi wasallam nti aljumuatu, okusaala ejjuma, ala man sami'a nidaa, ala man ekakatako yawulidde omuki, genda osale ki? Genda osale ejjuma. Okwaziina kwe twogerako kwe kuliwa? Okwaziina kwe twogerako kwe okubeerawo nga imaamu alinnya ekituuti, so si kuli okwaziina okusooka. Kubajjukira mulimu emizikiti egimu egirina enjaziina emmeka? Okiraba? Kati okwaziina okwo okusooka si kwe bategeeza, bategeeza kuno okugambira ddala nti kati khatibu akoze atya. Munfuna buluganda? Nankubadde okwaziina okwokubiri abamanyi bagamba nti tekwali baddewo, era ng'ensonga zaabwe bagamba nti kituufu. Uthman yakuteekawo, ne ku mulembe gw'omubaka tekwaliwo, ku mulembe gwa Umar tekwaliwo, ku mulembe gwa Bakari Umar tekwaliwo. Kakati ku mulembe gwa Uthman radiyallahu anhu agenda okulaba nga abantu bangi nga newe bakolera weesuddeko omuzikiti. Kati nga kyetaagisa abantu abo okuteekawo okwaziina ku ssaawa nga 6 n'ekitundu, bali abali mu butale ewalawalako eri abooza emmotoka eri bamanye nti ejjuma ekoze etya, beeteeketeeke. Bana agenda okugamba nti baziina okwaziina okwa imaamu ng'oli ayingira buyingizi kukola ki? Ne bongerako ne bagamba nti masigidi yonna ng'erina emizindaalo. Okiraba? Kyoli kyetaagisa njaziina mmeka? Kubanga ekyateekesaawo enjaziina 2. Era omwaziinyi bwe yayaziinanga, bwe yabanga yaziina okwaziina okusooka nga tabeera ku muzikiti, wabula agenda kati ogeza nga wali ku biwologoma, wali nga mu Owino oba nga mu paaka, masigidi eri wano. Okiraba? Bwakaba katale n'agenda mukaki n'akuba omwaziina ogusooka. Kati aba wali mu puroguramu z'okukola ebyaniani ne bazingako ebyabwe ania bajje bakole batya? Naye wekibeera nga omuzindalo weeguli gukuba Kampala yonna, Owino yenna. Okiraba? Okwaziina okwokubiri kuba tekwetaagisa. Kati kiba kitegeeza nti yenna ayagala okukuteeka wakyakulemezaawo ateekeddwa okuba nga embeera zennyini zayagala okukoleramu zezaani. Bwe kitaba ekyo please kanolekyo nti tugambe nti omuntu bwabanga ali mu safari n'awulira okwaziina ku lunaku lw'ejjuma takkirizibwa kulinnya mmotoka. Kwaziina ki? Yes. Nabbi tiyasaalako jjuma yonna sallallahu alaihi wasallam mu buwangaazi bwe ebbanga lyamala nga ali mu lugendo. Ndikiriya? Omutambuze ejjuma gwekakatako yoyo ng'abadde mu kitundu oba nga alina waasuse nga waakweyongerayo, wabula bw'abanga ali mu kidduka kye kitambula traffic jam amukutte ne bemuwaziina, amateeka tebamugaa nti parking wali ogenda okola otya. Aliwa bwekukakatako yoyo ali mu kitundu apaakinze, oba motoka emufuddeko, oba ali mu woteeri, oba kale alinda motoka ndala. Tegeragana baasi enva e Rwanda
egenda muteeka wali ku mawingu. Ate endala kusaawa nga 6 ogw'emisana. Endala emujjaawe mutwale e Nairobi egenda kusimbuka ssaawa 9 oba 10. Ndikiriya kati lwatatula nagasawo ge wabweru awo w'omuzikiti. Hiyo naenda wapi sasa? Kwani hapana swali? Mimi kwa msafiri bwana. Wewe uko msafiri lakini wamesikia kukola hichi. Sasa yende okolotia tena lwaki Nabii agamba sallallahu alaihi wasallama nti aljum'atu ejjume kakata ala man sami'a nidaa ko yawulidde okola ki sikyo ekyo kombaka yagamba sallallahu alaihi wasallama. Sorry, Allah agamba mu Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu abange mu abakkiriza idha nudiya lis-salah bwembanga mukowoleddwa abafi bakowodde okwazina okuwulidde khalas genda okulotya osaali. Siteeka ku swala ya juma mu lugendo naye ate si musango okugisaala. Tegeragana kitegeeza nti olwokuba siteeka singa oli asalawo n'agisaala si muki. Kino kituzingiramu ffenna, especially mwazinyi nti manya mutambuze senga omutambuze awulira okwaziina. For example, ali wano nakasero wano naye okwaziina kwawulire kwa supreme okwawo nakasero akoze atya. Hadithi egambye nti okwaziina kuli ejjuma ekakatako yawulidde okwaziina nolwekyo atebetebe agende gyawulidde okwaziina. Bw'abanga alina wala wasobola okusaalira ejjuma wadde okwaziina kwawo takoze atya agenda akola atya. Kitegeragana ekikulu butadoojinga ng'ensonga gy'owasa akoze ntya. Abaffe omutambuze wabanga ze n'asaala ejjuma akkirizibwa okuba khatibu n'okuba imaamu. Lwaki akyogedde? Bagamba nti ejjuma ekakata ku musajja nga wa kitundu musiraamu nga mutuuze agiraba. Era abantu tugana okuga nti ti senga ejjuma amazaabu agamu gagandi senga ejjuma abantu baweraana abantu 40 be boogerako nga basajja bakulu. Baddewo eri omusajja nga si mukulu, musajja mutuuze ayina amagezi. Tutegeragana amazaabu agamu gagandi senga babaya abasajja 39 owaana n'abula musale zuukuli kwabaganda ejjuma ekakatala mameka. Naye ngaekituufu kiri nti ejjuma etandikira ku bantu bameka. Ejjuma etandikira ku bantu bameka? Siri ku jama. Gwe khatibu agenda okutubba oba osaana anakuwuliriza ayi naawe wadde amatu owulira nnyo bwoba tolina kutubba tolina byogenda kukola ki. So nga nange khatibu newakubadde nga nkutubba n'enyenje nezikunkumuka senga mbasiki temubeeramu muntu era ejjuma tekola etya tebeerawo. Nolwekyo nti khatibu ayagala agenda omuwuliriza ayi naawe awuliriza oyagala agenda okukola ki okukutubbira siba guli. Abaffe bwasaala ejjuma bekyayi bwasaala ejjuma akkirizibwa gigattako asiri ye. Bw'osaala ejjuma okkirizibwa okuleeta asiri n'ogissaako
newankubadde ngaesswala gyogenda okuteeka ku jjuma tegifaanana. ndikirya era abamanyi nga Imamu Nawawi, Khatibu bonna bakkiriza nti asiri ekkirizibwa okugatta ku jjuma, era bagamba nti please wayajuzu ljamu, tukkirizibwa okugatta asiri ku jjuma bi'udhuri lmatari, olw'enkuba. Batinza okubanga obudde bwe tulimu enkuba yaffe enzimu, ngaoluusi bwetandika okutonya bweti nga tolika bizibu byereere, ejjuma tumaze ogisaala tuga nti babannange ewaffe bwayise waki wazibu, tukole tutya okukoma okusala asiri. kiyinza okukola ki? tukkirizibwa okuleeta asiri eyo tugigatta naani? khalas. kiraba kakati ne bongerako ne bagamba nti wakadha bi'udhri safari ala al-awjuhi, nekibeera nga ne bweba safari nga yeviiriddeko okugatta kiri kuki? ejjuma kuki? ekyo kikkirizibwa, tekirina buzibu bwonna. olw'ensonga zino wammanga tukkirizibwa okugatta ejjuma ku asiri olw'ensonga zino wammanga. ensonga esooka, Ibn Abbas yabuuzibwa ti lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallama yagattanga esswala. Ibn Abbas n'agamba nti arada, yayagala alla yuhruja ummatahu, butawa buzibu, butakaluubiriza bantu baki. Kakati gwe buli lwosalawo gatte ejjuma kuki? ejjuma kuki? ngozanya kiba kikugattisiza kufuna kiki? ate nga kyekigendo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekisookera ddala, kubanga wano olaba nkonye nti tugatte ejjuma kuki ku asiri ku jjuma, siri ku safari kwokka. wabula tugamba nti please yinza okubanga tuli bebwayise, kyekitundu kyaffe, naye ngaenkuba yebwayise nki alw'okufuna obwangu tukkirizibwa okubanga tugatta dhuhuri ku asiri, ejjuma ku asiri, ye olw'okufuna obwangu tukkirizibwa. si kyekyokka, omuntu yenna ku lwokutaano bw'alimu okusaala ejjuma olw'ensonga etegerekeka ateekwa kusaala solaki? era akkirizibwa gigatta kwani? oba ntegerekeka? kakati lwaki ogasse asiri ku dhuhuri tinjagadde kufuna bwangu, nkaluubirizibwa? obuzibu obwo bwennyini obukujjuluza lansi n'ogisala naani? busobola okubeerawo otwogera ku lwakuna otaliimuki? oba ntegerekeka? kati obuzibu bwennyini busobola okubaawo olw'okumeka? tutegeragana? kati tuleeta nsonga eyakugattisiza zukuuli yajjo kwani? kyamunange nafunye obuzibu manyi naku zino abcd ntikula emaali entawanya nyo nti ekizibu kyennyini kyenafunye jjo ku lw'okumeka, kyenfunye n'olw'okumeka, tujjula bujjulizi nkola kyenkola eri yabaddewo yagatta netuleeta tugatta ejjuma asiri kuki? ku jjuma nga bwe tuwagassa dhuhuri kuki? ndikirya mpozi mulimu abamanyi abakigaana nakibagambye dde. ndikirya mulimu abamanyi abakola batya? abakigaana nti jjuma tekkirizibwa gattibwa kuki? why? nti essola zetugatta nabbi yazigatta dhuhuri naani? naye talina weyagattiraani? kati waba talina weyayagattidde therefore tetuli kugatta. tubuuze ekibuuzo nti kale barakallahu fikum mukkiriza, naye nabbi yaligassa atya nga biseera bye ebisinga obungi bwe yabanga muki? nga tasaala ki? jjukira nti akuganya okugatta ejjuma kwani? takuganye kusaala jjuma. ate nga obujulizi bwe yeesembesa bweba omubaka okuba nti omubaka ebbanga lyamala nga ali muki? tiyasaalanga kiki? nolwekyo barakallahu fikum, manyi abamanyi bawayisiganya ebirowoozo.
naffe abasoma ebigambo byabe tunyumirwa. Soyinza okuleeta ensonga ngerimu egumba ayina ne bagikuba ku mutwe neyevaawo wahakaza omulala nalemerako obulemezi. Okiraba? Leero mbadde nsoma Nabbi sallallahu yatukkiriza okutta sigga oba omusota nga tusaala. Tegeragana? Akati nensanga bamanya bakigaana ati kikkirizibwako. Nabbi sallallahu yagamba nti swala eba mushuguli, ebirowoozo biteekwa kuba muki, ate kati omusola tukuba gwaki? Naye nga hadithi yo ntuufu weeri. Naye buli omu ayinza okuleeta ekigambo kye ng'alina kiyekutteko, kiyinza okuba ekigumu, kiyinza obutaba kiki. Naye nga gwe omusola tukkirizibwa, tuba tugulabye wano. Ne bwe mubaamu ebigambo, ne bwe mubaamu ebigambo, olumala ogukuba tugenda bugenzi mu maaso. Eswala zitugisazaamu, otukomeo tukola tutya? Ndikiriya akubuza kumusota, kumusota nkoma nkonyeku kikooni. Naam, twali ku point ki? Nabbi sallallahu yakkiriza okutta sigana ki nga tuli muki? Naye mbadde nkugamba nti mulimu abamanyi abakigaana nga baga nti swala omuntu bwagibeeramu ebirowoozo biteekuba nga bitebenkevu, nolwekyo sigga takola atya? Twekubagamba nti omanyi asobola okukwata ku kintu naye nga bamanyi banne bonna baga nti aa hadithi yo kale entuufu weeri niyo gyesembeseza buki? Ndikiriya? Tayib, bwaba nga waliwo abuuza. Wa alaikum salam. Nga lwaki akikola bwatyo? Mu bufunze tekiriiyo. Nemenya kumala budde kubuuza bibyo tajja kusobola kunyanukula. No, onfunye? No, tekikkirizibwa. I know. Kiraba? Kaakati tolaba omukyala bw'abanga akyaye omwami we, ndekiriya alwala olwala luki? Olwala luki? Naafuna omusajja omuki. Olwala olwo twagala kumanya oba talina luki. Naye gwe okimanyi tekinologiya atugamba nti ne bw'oba walufunye jjo essaawa zino balulaba, kati edda tugijjewo. Kale nedda. Naam, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga mu safaari ng'essola za sunna tazisaala okujjako essola ezi ng'asaala erako ebbiri qabula subuhi n'asaala n'ellayiri oba wiitiri. Ndikirya ng'endala zonna tazisaala. Therefore kireke. Alaikum salam. Okujjako mu mbeera nga nzibu, tegaragara mulimu ebbaasa ezimu nga zo ziri prompt, tegaragara ate nga eri eki kale asobola obuzibu.
ndowooza ekyo nkyanukudde ne bwotakimalayo nkwanukudde siba guli tayib. Naam. Waalaikum salaam. Kasimu gyali obimonde atayamame asaale, atayamama asaale, amazzi agaleke. Siinawo kubanga golinga akategeeza nti nga bwennyonnyodde bwayagala mugambe okusinzira nga bwokoze otya. Nze gwe lutalumangako nga nange nkirabira ddala mutuufu. Asaale nga bw'aba asobodde, siinayo kirala. Tutegeragana ndeka. Allah agamba mu Qur'an fattaqullaha mastata'tum, mutya Allah mmwe nga bwe mukola mutya. Therefore kyekyo musiraamu. Ngambi asaale nga bwewali ekyawuzo kite tegeragana tayamu mweganyi nti ye ne bwabanga wuzu tasobola kugikoma mu sekondisi agifunye nti ye eba yena kugwako nayitira nti ye yajjuze bujjuze asaale. Tutegeragana nkiddamu ayinza n'okubanga eba ekyali mu makkati nayitira ayitire agijjuze asaale nga bwakola ati wallahu a'lam. Muleke kunnemesa. Manyi ekibuuzo ekijja nga olinga emmese eri mu keegi wano olw'eki tuli noyagale nozibawo kwabanga olinga ategeeza efiire munda no. Waalaikum salaam. Suulya okola kutya sibalabanga sibawulirangako. Omanyi omuntu bwabanga buuza ekibuuzo yamanyi ensonga lyakibuuzizza kale nze ekyanukudde nga bwakimbuuza nedda sibawulirangako sibalabanga sibasomangako sibu nange bwe ntyo wenkwanukudde. Naam. Abuuza nti mu baatusooka waliwo abaasala ejjuma nga bali babiri. Abange mukono lugendo si lugendo si lugendo sibu tosalako. Ndikiriya ani agamba nti lugendo agambye mukono. Mukono si lugendo kyekimu. Ekyokubiri
nkakasa essaawa zino omuntu nomala omugamba nti nvudde mukono nga ntambula bizigere yeewuunya. Lwaki yeewuunya? Essaawa zino omuntu omuga ntambuza hata ne wayise wuka tintambuza bigere okuva paka kiki yeewuunya ekikuviiriddeko okutambuza ebiki olw'ensonga nti kiri wala nnyo garibu. Tutegeragana? Therefore essaawa zino ebyaki ebyokutambuza ebigere walk to work kigambo kya luzungu ndikiriya. bw'ogamba nti walk to work eba safaari, omuntu asobola okubanga edduuka lyakoleramu wali ku byologoma naye nga emotoka emujja muno nemutwalawa. Bambasado mubalaba, bambasado tebatambuza bigere. Tegeragana? Emotoka emujja hata okulya obuli emmere ayinza okubanga akolera no mu Bank of Uganda ng'emmere agiryawa mu Sheraton, awasobola kutambuzawo ebigere? Bamuvuga kiki? Tutegeragana? Kati kiyinza okubanga place of work gyokoleramu osobola ku Sheraton nojosalyawo mu Bank of Uganda, emotoka nekuleeta kanotambuza ebigere nga ndikuwa okutuwaaka. La ilaha illallah. Mumbuze ebibuuzo ebyaddala kati ebyo mubiveeko. Therefore tugamba nti emukono si safaari. Ndekiriya? Abdul Majid, katubuuzemu ekibuuzo ddala. Olina omukyala siba guli? Obadde oli wano naga nti wayi nti oba kale gwe omugambe nti mama w'abaana nyamba nfunye safaari naye ngenda kukomawo ngenda wangenda mukono ddala bamativu nti kyogambe oba namale naku nnya nga toliiwo tumene nafuna safaari ey'amanguwa mukono nga gwa mukifuba kulikayo taata era alowooza ogenza okuwasa bakyala balala. Waalaikum salaam. Ekyalo otegeeza ki? Lwaki si tawuni? Sitegedde lwaki aga nti ekyalo kyange. Omuntu alina amaka abiri talina waasalira kuswala okujjako nga tannatuuka eri ate ngeno avuddeyo. Wabanga weeno eri nga avuddeyo nga tannatuuka wa awo makati wakola atya? Bwekitaba ekyo bwatuuka e Masaka tasalako, bwatuuka e Kampala tasalako. Tutegeragana? Byesikonyeeko bye bingi, biyinza okuba ebya manda ejja insha Allah. Ekitabo kyaffe kino ekya okugatta essola wamu n'amateeka g'essola y'olugendo tukyalinamu emisomo giyinza kubanga ebiri oba esatu. Saaliwa kugusomesa naye bwe tumala okutuuka ku kigambo ky'ekibula ne tukoona ne ku kigambo ky'okusaalira mu kidduka kaakati awo wekyajjira. Kaddukira tuwagana nti omuntu yenna asaalira mu kidduka ebiseera ebisinga obungi abeera mu luki. Kayo ensonga lwaki omusomo ogwo gwazze naye nga ekitabo kyagwo kino insha Allah twagambye nti kyo bw'ofuna akatabo kano yegawuza essola ka 13 kino bajja kikuweera ku sankiyu. Tutegeragana? Mu ngeri y'emu bw'oba oyinayo imaamu imaamu nga olaba ekitabo kino kyali muyambye. Sigambye bw'obanga olinayo ba imaamu ngambye ani biidhini taala mundeetere insha Allah tulabe.
ng'omwesonyiwa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ekitabo kiba kya 10 mmeka?